kubanja kyapa kiri. Omubaka omukyalo wa Wakiso Rosemary Seninda zeeyo ku kyalo Kitaasa Gombe mu Wakiso okusala amagezi okulaba nga abatuuze baakiikirira tebagobebwa ku ttaka kwe bali n'obutabamenyera mayumba gaabwe. Olukiiko ono luddiridde olukiiko lwe yasooka okutuuza mu kitundu kino era nga mu kifo kino kyennyini nga muno yaleekeramu n'omu ku bannannyini ttaka lino eririko obuzibu era ng'olukiiko lwaggweera mu buzibu oluvannyuma lw'omu ku batuuze okugwa n'azirika nga bwe twakulaga ku Gataliiko Nfuufu nga 6 omwezi guno. Kyategeerekeka nti yali omu ku abo abaamenyebwa amayumba gaabwe nga kye kyamuviirako okukubwa pulesa n'omutwe ne gwatika. Ku mulundi guno omubaka Seninda aleese bannannyini ttaka ababiri okubadde Nuhu Ntege ne Geoffrey Mayanja nga kwotadde ne balooya abadde bakulembeddwamu Hamza Sewankambo nga basoose kusomesa abatuuze eby'amateeka n'engeri gye balina okukwatamu ensonga ezimu. Nga Administrator General awandiikira abaana ba Musa abaana ba Ssembajjo abasigalawo nga bagaanye okugenda okugifuna. Sinze nali nnogifuna. Nsonga ki ezaaze tuyitiremu ezaalwisizza y'ekyapa bana ebyapa tetubitegeera bulungi. Oyo babuulike waliwo n'etteeka eddala bw'olemesa kooti order ki ekibaawo. Bw'olemesa kooti order nnyabo honorable osibibwa. Kooti nira abantu benkaana nabo mu ndagaano gye balina gye bakola ne nannyini ttaka omulamuzi yababuuza ebiri emabega biriwa. Waliwo akagambo kasoma PTO polisi taanova waliwo ebiriwa emabega. Oluvannyuma omubaka Seninde annyonnyodde abatuuze biki bye yazudde ku ttaka lino era ebiriviirako obugulumbo ng'obuzibu bwonna buva ku mutaka eyadduka ku kitundu nga yabadde aguza abatuuze bano ebibanja ne poloti mu bumenyi bw'amateeka nga ye Livingstone Kibudde. Ekyapa nekiterifayinga nga kiki nga kituufu kitegeeza landiroodi omutuufu y'ono ali ku tayito y'ono gwe bayita Nuhu Ntege. Mu lukiiko luno abantu be tebabaddeemu okuggyako omusika waabwe. Seninda akubiriza abatuuze okukwatagana ne bannannyini ttaka era n'atabaganya abatuuze bano ne bannannyini ttaka nga bugenza okuziba nga bategeraganya okwegula buli yiika obukadde 8 balyoke bafuna ebyapa byabwe. Nze mbadde njagala ate kino tuleme kiyingiza mu kubanga kati bannange ekintu kya negotiation kya kirala. Mbadde njagala nti bo abo abakwatibwako abo babali 3 oba bali 4 oba 5 abo bo mbadde njagala ng'olukiiko luwedde bo tutuule nabo ku mmeeza wano nze ngenda kufunda makulu wammwe abakulu bano batukkiriziganye periodi okuba nti obutasukka bbanga bweriti. Olukiiko ono luwedde kiro nga abatuuze baluvuddemu nga bali kalekaleko. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.